Tusanyusa okulaba taata. Nange bwetusanyusa basanga. Buli lunaku tufunayo omulabi omupya yandyagadde okumanya amannya go n'ebiki by'otambulizaamu obulamu bwo. Erinnya lyange nze Paul Saaka era ndi muwandiisi wa nnyimba nakava mu kujaguza emyaka 33 ojja okuwandiika ennyimba nga omutwe gukyaganya okukabira gukyagenda mu maaso. Ne bwogezaako okubivaako. Ne bwe njagala mbenga banga ekintu kinyama tuwa lulagawa. Who are you? Wait a minute. What are you? Inamba bana kansigala mutego bwanzikanyire mu maaso. Ngina maaso n'omulimu guno. Yesebo. Waliwo abantu abakuba music omulala dance hall nakinaki oboolyawo esente ne bayoola nnyingi nnyo ne bazimba ebizimbe ne bagula ettaka n'ebiringa ebyo. Bwe lwaki weesibye mu zino ez'amasomero n'ez'Akabaka? Ennyimba z'amasomero n'ez'Akabaka siku zeesibwamu naye ennyimba za ekintu kyenatandika ate nebukikyala nga tate kati nkireseewo obanga Samaka amala okuzaala abaana naye abaana nti ate nziruse ngenzi amaka yagatandise yawasisa omukazi abaana n'abazaala n'amaliriza nga adduka agenda omubuzo badde ki kati sisobola kuleka kintu kyenatandika kintu kiyayanirwa kintu kirungi ate nga kikira ekintu lyejjalulizo ya music wa Uganda. Nze nina ejjalulizo omuva abayimbi bemulabako bemwagala ennyo nemutandika nobateekako obukuumi naye nga bavudde kyekinsasana nti Katonda mulungi. Obukuumi oba otegeeza ki? Nze nsanyukira nnyo naye ndabanya abayimbi bonna batera okubeerako bakanyama nga babatambula ku kkono ne ku ddyo kati omwana ono bwe yalinga asoma mu primary bani abaali bamukuumirayo kati bamufunidde wakati wano banya abaganda bagamba balandiza kibaze wano bakirabidde nti obudde buzze ku bunnaabo baba bateekawo nga bubadibadi baendoza nti tebwetaagisa nnyo bateekeko ebitiibwa ebyenjawulo naye nga nsanyukira okuba nti nze mpulira ejjalulizo lya music mu Uganda. Weeronda bakulonda? Tekyetaaga kulonda kubanga ate bw'olonda Katonda bwakulonda yasinga. Katonda yannondera mu kintu kino mpulira ddala nti okuyitibwa kwange kwava wa Katonda. Kyova olabanga byenkola tebisobola kuggwayo. Si abantu baba bebakulonza banga biba bikusomesezza akaseera kayita Katonda ne biggwawo oba ngu yanjalanga. Nze nno ng'omuntu Paul Saaka mu 93 biseera byali biseera nga bizibu gye ndi era ekyalimu ng'ekirungi nali ku rediyo nga mpulira ebintu ebigenda mu maaso enaggalabi nga mpulira abantu batenda ne bagamba guno omukolo tegubeerangawo guno omukolo teguliddamu kubeerawo kyasukkirira obulungi yadde nakiwulira ku rediyo naye nakavaako sente bali kuddemu emitala Mariya nave emitambo yange emmeme yange yenyise omanayedise kati mbudde obwo naliko we nali omuzungu kyayita stressed. Nali stressed. Nali ndeseewo ennyimba zange nga mpulira nali nzaagala nnyo nga mpulira ne attachment ku nnyimba ezo ne ku baana be nali yimbisa olwaleero bendabanga baafuuka abantu bakulu ne mbasanyukira twabadde nabo ku 7 June ne bayimba ennyimba zaffe z'emitambalira ze nabatendeka nga bayimbira ddala amaloboozi gali original nenkwata eŋŋoma nga sirina ntiisa yonna nenkuba akagoma ekintu ne kiwooma nnyo nga be bali kati be nali ndeseewo baali awo nempulira nga nenyemeredde nnyo naye amatikkira galeetwa essanyu mu mutima gwange gye nali nengawuliriza nempuliriza ebigenda mu maaso kyannuma okwansisaagaliiko naye ebizze biddirira ebirala kati ndi kitundu ku byo era okutandika okuyimba ennyimba za Buganda ne Ssaabasajja nekitandika mu 99 Ssaabasajja lwe yakuba enkanamu kati olwo atategedde enkanamu Ssaabasajja ng'afuna n'abagereka kwe kuwayira era kuwayira kwa Ssaabasajja kuba Ssaabasajja ebintu byakola si bye tukola anti kyenvuddemu soka mbuuza teyeebaka talya Ssaabasajja taseka ebigambo byonna birina amannya gaali ag'enjawulo kubanga tafaana naffe kakati olwo ntandika okuyiya ennyimba za Ssaabasajja emitima gy'Abaganda yali entandikwa era eyo kasitanakwata ku maaluso oluyimba olwo ennyimba zatandika okufukumuka ng'amazzi olwo oli buddo ndi buddo saddamu kuddiriza sizikizanga buddo SS era buddo SS eyo nefuna enkizo okuyimba ennyimba ezo obulungi ngezitereeza era kyova olaba buli matikkira oba amazaalibwa ga Ssaabasajja omukolo gwonna omunene ogwa Ssaabasajja budde beena ekintu ekiba kirina enkizo nga kikukunavu nnyo ne gana amatikkira gano ag'omwaka ogwa 13 era waliwo oluyimba
tujaguze asatu CBS yalufunye dda BBS yalufunye bulungi obwongo buno bwe nali nkyali muvubuka nga bujjukira ebintu byonna kati ekizibu kye nnina nze nokusanga nagamba gundi mulaba mumanyi mazima ga Katonda nga sirimba erinnya nga linziruseeko nga bagamba nti oyo sereba nti atandise okwepanga ate nga sikwepanga simala naye kyenimaze okuzuula neetaagamu holiday oba nina naginteekamu simanyi mwanina kuva wano neŋŋenda wala nnyo nomala okukola concert era notakola holiday okigodde olindaki ngenda okuva mu nga twakuyiridde akasente mwakoze bulungi naye waliwo emirimu gy'abantu gyenali nakwata gye nayingiza nebaga nti banamuninde malize concert yange njoke malize emirimu gyammwe giriko zidedirani zaagyo kati nyinza okuvayo nga nteekwa okukola bintu byabwe nziruka bwe nyambuka bwe nzikire kino bisalamba nkola naye bwekinago neetaganye nensirikemu omwezi nga ekalangala eyo abantu okuneetaaga ko balina kundeese obunyonyi bukukabiremu bunkabiremu buwulirizeeko nange bwekiikola ekyo nti okusimbuuka nze kankubulye nsobola okutuuka ku lugi munjweka wembeera nentuuka okuguloogi nengenda nkwata ku pata gyembandugagakatonda nengenda ku fridge nengikwata eno akupata gyeziri otandise bya mugenzi katolubwama nedda sibu komedi sibu endiko naye nengamba neetaaga okuba omulamu ebintu bikola bulungi nyumba kyazondeka bulungi naye akokuba omulamu keetaaga memory ejjudde nnyo disiki fuulu eri fuulu gula endala oba munteekemu yesimu naye nga nja kuba bulungi naye nga ku matikkira gano ag'amakumi asatu nga tujjukira okukyatula ku nnamulondo y'abajjajjakya south atula ku nnamulondo y'abajjajjabe emyaka giweza 3 kigambo kinene okusooka byonna twebaza Katonda south okuwangaala emyaka mingi ku nnamulondo kubanga nnamulondo eyo okugiwangalako emyaka 3 osanga abakituuseeko tebaali bangi naye ffe kabaka waffe ow'omulembe guno akikoze Katonda atusaasidde naweza emyaka egyo ayise mu buli bugumu obungi Ssaabasajja naye Katonda amusobozesezza tuwulira okusanyuka n'okwenyumiriza kyova olaba buli luyimba lwendeeta newala okuleeta akayimba nakayise popcorn music akayimba akatuuka akabeera engeri Ssaabasajja agwana oluyimba olwegolodde nga lugumu olunaatuulangawo ne mu mirembe egiriddako emyaka 5-6-7 kati nga kano kemwayimba happy birthday ebintu ebigumu bwe bityo nga temuli bidongose nakoze ku mulundi guno lulimu mulere gukugo saxophone bwe gutambula bwe guti ogwa mutabani wo kyekyo mwesosowaza bwobeera gwe tusosowaza Ssaabasajja banga tumala obikola tetuliyekolera bangamba obulamu bw'ensi eno kuwaayo si bangamba nakiwulira ku omusajja wa Kabaka Senkaayi negamba obulamu kuwaayo nagati omuti kyegukola gubala bibala tegubyebalira gubibalira balala tegubiryangako tebimalina testi yaabwe ekintu kyankwatagamba nteeka okuwaayo kyonyina kyonna gulinga sign post ekulagirira gyetagendanga bwekulagirira obulamu buno kuwaayo kyekinsanyusa nti nsobodde okuwaayo ennyimba nyingi ekirala nsobodde okuyiga mulembe guno omutebi ennyimba nyingi okuva mu 1990 tugenda mu 2024 omwaka ogujja nkyawandiika bulungi omutwe gukyali kalibobbo sagala kukubako jjinja ng'oggyeko disiki eri era teera buzibu naye ekindimu ekyokusobozebwa okuwandika kyo kikyali kinene lwakuba ebimaze okuwandika awebyera biri yasidda mu bijju oba weetaagamu dokita dokita agira abeerayo ngira nkyakola naye bwenamwetaaga ekyakulaba nga ntuuse kino kireka kiri nina kufunamu kaseera tumulemu nja ku unloadinga Ssaabasajja yansiima nampa ejjinji ly'omuwendo naŋŋamba nti nkoze bulungi mpandiise ennyimba ezisitudde obwakabaka ennyimba eziretedde abaana okutegeera kabaka ne Buganda abaana ne badde okwagala ebika byabwe ne baagala obuwangwa bwabwe ne baagala Ssaabasajja ne baddamu empisa kwegamba naga nti nkoze bulungi emigi gyonna okuva ku baana abato abavubuka n'abantu abakulu nkoze bulungi nagamba nkoze bulungi wano mu Buganda n'ebweru wa Buganda mu Uganda eno n'ebweru wa Uganda n'okwetolola ensi yonna Obuganda mbuwanikidde flag oba bendera waggulu ne bulengerwa
nangamba mpoze bulungi kwe kunsiima era okuba olumpiti bw'omusiime kyensanyukira teri kinene kiyinza kukola mutuga Ssaabasajja Kabaka okusiima Ssaabasajja bakutoddeyo kuba kyekimu abantu abanoonya kati baba banoonya muntu munene nnyo abaali banoonya edda nga bagamba ku kyebakola kati banoonyeza mu kiti kirala ekyomusiime era ebigambo byenjogera birala nnyo n'olulimi njogera olusiime abantu nekobutako bwe bati nakozi nali nawe nfata kati nebagamba yamusiime Paul Sanga nedda mufaanana yeye ngamba Ssaabasajja kiyakola kintusiza wano abantu ntandisa obogeza obwama nemmanya Ssaabasajja alengera waleeti bwagaba abagabye mu famire mwova mulimu abantu nga gwe abali bafunye ku bintu nga bana abasimibwa ku Ssaabasajja n'ebiringa ebyo yajjaawo kitaawo nyuma tekyabeerawo ekyo kisookedde ku nze n'okutegeerekeka kuno nti gundi guuli nga bantu bakumanyi baganda bange banyinaze obulamu obusibe babaddemu taata wange nedda jjajjange nedda kisookedde ku nze ate saaga kifiire ku nze yakitandikire ku nze n'abala kibakwata kyengere maaso kutendeka abaana okuyimba n'okuba ebivuga ababo b'obuzaala ate nno saabatendeka naye nabo batandika butandisi ne bakola era nze ngenda ngamba kino ekyokuyimba okutendeka okuba ebivuga tekiriko bwe kitandika batandika nti oli bwakyegomba bwegomba naga nti kankikube ku myaka nga kati gyendiko negamba iba nange kantika okusuna gita nga luzikalambadde ziringa ebyuma tosobola kugiyiga bakitandika bato kati abaana abo bakitandika kuba ekyansunda nga ndi muto nentandika kyekibasunda kati abantu abamu bagamba nina akaana kenkano kanjigiririza okuyiiya baba bampadde omuligo omunene baba bagamba ebitasoboka nze makino naye sobola okukkiriza nga mbamanyi ate bano abalina music schools ziba zitwalira ebintu ebyenjawulo oyinza okufuna vocal training nga bulungi oyinza okuyiga okutendeka ngaoyinza okuyiga okutendeka abantu amaloboozi omuyiiya noyongerako obuyiiya nebuwagalwa naye buba tebuliimu ate tebudevelopenga tebujja ekirimu kyekikulaakulana muntu nga kikwatagana ne music amazina n'ogwongerako naye okubitandika obutandisi kibamu obuzi omugenzi Paul Kafeero Maanyi Ganjegere yagamba nti okuyimba nakutandika just si byali bya ssente ne gufuukira ddala omulimu gwawogamba otya kyekituufu Paul Kafeero yali musajja yafuna ekintu ekyamuweebwa Katonda okitunuulira n'ogamba n'omusajja ono kubanga ebintu byakola naye engeri gyakozesangamu olulimi otunuulira abantu abayivu ebira byolumi Uganda nga nabo babyewuunya otulagati naye yakuwa amagezi okunobewa omusajja tiyafuwa immediate kamuka yakujjako kitiyo nakuwa kijiiko genda kutika loole ya mukyanga oba loole ya musenyu owulira nga enjogerezi yakunjawo Katonda wange naabutala kati bannanga akasake kakulema okumaanyi okukamala ebyoya nga tujja weekaniikirya nti baleete eŋŋaŋa kati oyo obwobwongo tuliddamu netubufuna kyofuna baleera ali mu ttaka asibise naye n'abamugoberera mu kumuvuganya tebasobola tulina abantu ebyo byali birabo ebyabiri Katonda hama ne basudde tosobola kumugeragera ekintu ekyo kisomwa okulowooza kwena okuyiyako n'ebintu byeyiyako nga tubiraba leero omanya bumanya nti abo Katonda yabawa buwi baye tebeetaaga amagezi ga kumanya Lungereza era tebamanya Lungereza bamanyifu n'okusinga boogera Olungereza ekyo Katonda kyagaba asussa nga tumaliriza obadde n'obudde butono omwana ayagala okuba nga ggwe omuwa bubaka ki obusembayo omwana ayagala okuba nga nze okabamuwa abeerenga ye abeerenga ye toyagala kwesembereza nze nja kufuuka mungi naye azimbe ekintu yegombe okutegeera olulimi ngaalutegeera bulungi bwe luba Lungereza alutegeere bulungi aluwandiikiremu bulungi bwe luba Luganda alutegeere bulungi nze kati ekinyumya omutwe mpuliriza nnyimba nempulira luba lutandika okunyuma bwe luti daddadda n'alyoka kwekigabo baba kale bwe yavaawo n'agenda ng'alyanjala yonna ng'alyanjala nate nti ebigambo ate okubyanjala ngoluganda lumenyefu nayamba nga tufudde ebigambo bitereere abantu bategeere olulimi omuyiiya omulungi abako olulimi lwajooga n'alutegeera nnyo n'aluzanyiramu n'asiita n'akola byayagala ebigambo bimujjira nagamba naye nalikosesa ekigambo kino naye tekiwoomya nnyo kankosesa ekyo ekisinga okuba ekyamaanyi nga ina ebigambo nga 6 n'alondako kimu n'akiteekawo naye bw'obanga olina shortage
y'ebigambo okuyiiya tojja kukwetantalaku nolwekyo abantu abafuuka abayiiya balungi bakusuwaze okumanya ennimi basome amawulire g'ennimi ezo basome obutabo bw'ennimi ezo bawulirize ennimi ezo nga zoogerwa bajja kubeera balungi abatajja kuwandika bintu ebiri matankane ebitanyuma era bitajja kuwakaala ng'osiibula gye bakuzaala nga tutera kwogerayo gye banzaala tewaswaza nzaalibwa Kyanyonyi mu disitulikiti y'Egomba era mu ssaza ly'Egomba mu tawuni kanso y'Ekanomo waffe wala okuva wano n'ennaku zinegeri amakubo gye gaali ga korasi kugamba mulinaanye Ronald Mayinja ndowooza mulinaanye pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentamu mwena tinandijja Fidel teyalumuzaala mu Kisaase ennaku ziwaadde n'ababbi baali batawaanya abantu Pastor Kayiwa buli muyimbi abuka bwekasi Egomba bwomere abayimbi abava Egomba tuli bayitirivu obungi olw'emmere Egomba erimu nti bennaani bamenye buddu yandisirikirira bice nesiddamu kuga kintu kyonna eyo nno nga tesirika buddu egenda muga yosika naye lwendisituka teriddamu kwogera ekigambo ky'abayimbi kitandikira Gomba era kifunikirirwa Gomba tweyanzege basebo ne banyaba abadde batugoberera oyo ye musiime mwami Paul Saka oba Saaka yaŋŋamba tukiggumize so mwebale nnyo okugoberera era tubaagaliza amatikkira amalungi nze George William Tamale ku lwa CBS FM